Wow, nate filmu nnyo zidama okubuuza ko ate n'okwaniriza ku kitundu kyaffe ekikomekereza muri gaffe agea leero ku Munyo live. Tugendagenda ku bitundu by'e Kasese nate amyuka RDC Joshua Omasereka ategeezezza nga abantu 8 be bakwatiddwa kwa 17 abadde nate bakyagenda mu maaso n'okudyekadyeka nannyini mayumba okulaba nate nga obaolya babaako be bapangisa. Bano bavudde munda mu ggwanga erya Congo ne boolekera ebitundu by'e Kasese era gye tuvudde okusobola okubikuleetera. Kati birabe basoose kujja wabavuka babiri bagamba bagala enyumba y'okupangisa kati bwe bamaze okutuuka wali mbagamba enyumba weeri naye nga muzekiro muvaawo. Bannansi ba Democratic Republic of Congo bakwatiddwa Kasese nga bakuumirwa ku Central Police Station ng'omuwendo n'ekibakwasiza bitankanibwa. Gye babadde bagenze okunoonya ennyumba mu Kisanga E mu Nyamwamba Division yatemeza ku poliisi eya Kisanga E era ne badde bakweka ne babakyusa mangu bwe kizuuse nti bannamawulire babalondoola. Nannyini mayumba ge babadde bagala okubeerako Muyinga James ategeezezza nti bamutuukiridde babiri ekiro wabula wayisa akaseera katono n'abalala 15 ne bajja nga bw'ababuuzizza ennyo nga bava mu nsi za njawulo kwe kubeekengera. Esaawa eyo yokka babadde abantu nga 15 kati bali bangambye nti balinga 50 bo ningamba nze sijja kubawa ennyumba nga sinaba kubategeera nimbasaba ekyokulabirako basaba endangamuntu genda basaba endangamuntu ne batandika okujjamu bibali bya barefugees be Congo abalala barefugees abalala bakongole abalala banyarwanda bwe batyo kati ningamba wapi abantu bano sijja kusobola kubaweereza rumu ey'okusulamu kati ninda abanga balimu okutitiira nga balinga abantu abaneekanzeemu kati ningamba mukwate ebbaga zammwe muziteeke wano kanzije kati kwe kuyita ku balaza mpola n'okujja wano ku nearest police station. Abaguumaaziza n'ayita mu kajiko emmanju n'aleeta poliisi ekutteko 5 abalala ne badduka. Essaawa eyo ntukunganyako abantu 5 kati abantu 5 abo ne batugamba nti abalala bagenze mu church mu All Saints bagamba nti bagenze ng'abantu abalwadde nti bagende babasabire kumpe nga bagala kusulamu. Muyinga ayongeddeko nti abakwatiddwa babatutte awali bannaabwe abalala mu kanisa emu mu kitundu kino eyabayise okubasabira nti balwadde. Niwatuukayo ekikosi ekirala era nga bagala nnyumba za kupangisa. Omukazi n'akubira ningamba abantu kyabo agamba bafaanana bwe bati mubuuza balina bibaaga nti baleke babeerawo kati ninzira ngenda ku poliisi nindeeta wa poliisi tukirirayo naye tugenda okusanga abantu nga kyekikosi kimu naki nabano batutuuseeko wano. Poliisi tennabako kyeyogera wabula tuddukidde mu yafeesi y'omumyuka wa RDC Kasese Joshua Masereka n'akakasa okukwatibwa kw'abano n'aggumiza nti bakutte 8 si 5. To find how they crossed into the country. You know the country has laws. Of course that one we call it illegal entry. And in any case we find that they crossed without proper documents. The law will take its course. But they are still under investigation. At a later stage we shall give you a wide picture of our findings. But it's true some Congolese have been arrested around and we are investigating how they came into the country. Byatumusime Gerard, Solot TV, Omunyo.